Okay, once again mbabuuzako Fahad Pro UG kumuli kusaba obere gate o liking a video sharing irako abalala information ino esobola okubeera nga te yeyongerayo eyo ate yo comment section always ebera open obango inaka comment ko ate kigana kubeera nga te okasula wansi awo ne tubeera nga te atongera okubeera nga te tuwuliziganya kakati ekiriwo saawe ne tuli ku nsonga za Haji ne Hajati era nga Haji yakyali mukomera Hajati naye akyawera agamba nedda nkyayagala okubeera nga te munayifuna owenkanya naye nga ebyama bikyayongera okubeera nga te bivaayo gefunawo galaga nti Haji atwaliddwa mu ddwaliro okubeera nga te yekebejjebwa because Hajati mu statements ze yayogeranga n'agamba mbu Haji ono mbu yakozesanga ebiragalalagala mbu era nga babimukubira mu blender mbu era nga akola atya ego byali bingi abasobola okubeera nga te mulaba story eyo mwasobola okubeera nga te mubyewulirako gefunawo galaga lwakuba tisina kubeera nga te nga confirminga bulungi nnyo naye nga galaga nti Haji yatwaliddwa mu ddwaliro n'abeera nga ate akebejjebwa abo bamukebejjeza abo bamukebedde tebasanzeemu wadde akakoola kattaabawe kati kino no kiraga ki tuula kalira emboozi ekyayongera ddala genda mu maaso kakati no abantu ababadde atiimu Hajati wabanga yabadde n'abantu 10 abamuwagira abantu no bagenda beesala kakati bagenda ate omuzannyo bagukyusa badda sayidi wa Haji bagamba nti Hajati wabanga yabadde n'abantu 10 abamuwagira kakati abantu bongedde okubeera nga ate beesala era nga essaawa eno wabanga yabadde ayina abantu 10 wetwogeera essaawa eno ali mu bantu nga 7 ate nga yobunaazibira bayinza okukendera ne bawera 6 so byo ne bigenda mu maaso side eyo tuula kalira kyayongera okubeera nga ate nkuleetera obutambi mpaka ensonga eno ng'emaze okubeera nga ate egguka subscribinga in case bw'obanga wali tona okubeera nga ate osubscribinga ka notification bwe kakoneko kajja kubeera nga ate kakuyamba buli we naba ndese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati munaye kino kyekipya ate ekyakagwawo temuvaawo bantu mmwe mulindo ssala omusango mulindo ssala omusango leero lwentegedde nti tosalanga gwakawala nga towulirizza baanamu ebintu bino nga gye biraga bintu biri kifuula nnenge mumanyi mbu baakebedde omusajja nga mu musaayi gwe temuli njaga enjaga mbu teriimu kyokka ng'omukazi we yali ku interview yatukakasa bulungi nze sigamba nti omusajja talina musango naye we yali ku interview yatukakasa bulungi nti aginywera bagimukubira mu blender aginywa ku makya olw'eggulo simanya anywe ennuuse anywe ey'obuwunga naye baakebedde mu musaayi nga temuli njaga kiba kitegeeza mama Nisha byatugamba bya bulimba abantu be bavuddeyo ne boogera omusajja kituufu yamuwola ssente $6 oba nedda ebibuuzo kwegamba biyitirivu banaye mulindo ssala omusango awo olabira nti poliisi n'abalamuzi mulimu munene gw'amaanyi ddala abo abantu babongeza omusaala beetaaga kwongeza musaala kuba kati raba guno omusango nga guno eno buli sayidi enkwe ebigambo banaake naye mwemuwulira mbu bwogenda mu details omukazi ebyo ebyamawulire batulazeeko amawulire bamugulira simanya motoka kyeyo basiye ente oba ki mbu n'agitunda mbu simanya waliwo baganda b'omukazi abaganda b'omusajja abagamba mbu omukazi oyo yasibisako ku musajja oyo era mbu abadde nga amusipisangako yamusibisako simanya n'amuwayiriza simanya ogw'obutujju simanya biki banange tulinda tutunula naye mukimanye nti mulinde okusala omusango fe abali mu kusala omusango abeeyitamu abalengerera ewala musooke mutunule mulinde mulabe ekintu kino gye kigenda okuggugira poliisi gyegenda okitwala n'omulamuzi bw'agenda okugusala kuba bambi ebyama bingi bye tukyawulira ebivaayo muve ku bino eno bye twalabye ku interview waliyo bingi bye tutamanyi waliwo bingi bye tutamanyi naye bannange nekimala kibeera kituufu mama Nisha agenda kuba atuyigiriza okufa ku bitukwatako nange badde nkyewunyagamba bannaye Haji ono ng'abadde atunula innocent raba ebiiso omusajja w'obuvunaanyizibwa n'asobola okukwata omwana ate n'otunulira omukazi ng'akaaba amaziga amayitirivu n'otunulira kafiti okwegamba ebintu tebitegeerekeka nze nga bwe nabagambye sigenda kusirika nga waliwo kyenzudde kati Hajati obuzibu bwe yasanze ku mulembe guno nti gwa internet
gwa abantu ab'enjawulo abayivu n'abatali bannamateeka n'abatali abantu abagoberera ensonga bannamawulire n'abatali bonna nga bali ku internet. Kakati awo okubayita wayinza okubeera awazibu naddala ng'ensonga yagadde gizanyisiza mu mawulire. Olwaleero bakedde mu maka ga Haji Mutebi agambibwa okuba nti omu ku abo abasooka okugwa mu katego ak'omukyalo ono. Nabagambye kigambibwa nti Hajjati ono si gwe mulundi ogusoose okugugulana n'abasajja era abamu bawunzise ebyobugagga byabwe bitwaliddwa. Mu video gye nasoose okukola nakulaze abamu comments baleese Haji oyo bamitoba Mutebi nga bagamba nti naye yamukumpanya okkakkana ng'amututeko ebyobugagga bye. Olwaleero abagoberedde Solo TV waliwo omwami bamuyita Ziti Mutebi era akoze emboozi n'alondoola mpaka ku maka ga Hajjati gano n'ettaka kwe gatudde erigambibwa okuba nti yalibba ku Haji Mutebi ensi yonna gwemanyi. Kakati mbukana akakodyo si gwe mulundi ogusoose azza akakozesa okubba ebyobugagga by'abasajja ab'enjawulo era ng'abatega emisango egy'enjawulo era nti ono Haji mbu si gwe mulundi ogusoose okuba si gwe mulundi ogubadde kusoose okumuloopa yamugambako nti simanya yalina emmundu n'amuloopako simanya byanjaga kakati notantirukano bekakotte ne problem eriwo nti guno tugenda kuguzanyira ne ku intaneti deke ekizibu kye yasanze nti yainfluensinze nnyo okugula sympathy y'amawulire edde ku ludda lwe n'ekitandisa okumwokya nti intaneti etandisa okukyusa akatambi omanyi intaneti esobola okudefendinga singa obeera singa osigala oyimiridde ku mazima naye kasita otandika okutagala ate nga bwe yakyagadde nja kwebaza ne Minisita Florence Nakiwala Kiyingi nti naye ayagadde okuguzanyira ku kamera era ebibuuzo biri ku intaneti era bizanyirwa tuli mu birabira ku intaneti kati ajja kutagala. Ekyokubiri tusobola kukeera ku makya no trusting bigambo bya mwana ebyasooka okwogerwa then bino byazzeemu okwogera n'olabanga ebitali bituufu byonna two videos oba ebigambo bya mirundi ebiri biteekeddwa okukonsideringibwa n'otantirunga amazima gazuuse oba ng'ekituufu kizuuse kuba mwana akugambye nti luli yabyogera kati akugambye nti baali bankaka bukasi maami olw'ebigendererwa bye n'obutakkaanya bwe ne Haji naye ekyamazima nsaba Haji ansonyiwe omwana yennyini yayogera oba ntegeerekese bulungi. Kakati tuyinza obutaaguwa mangu kulowooza nti Haji kumusalira nze nga nze omukutandika kumuteeka ku ntandaalo ate nga sisobola kera makya ne muwoleza nti si mutuufu nti oba mutuufu but kyenjagala okugamba nti gye bali abasajja abakabasanya abaana naye ate gye bali n'abasajja abatwereddwa mu kaguwanga ako ne bawunzika nga future yaabwe esiraanye n'ebyobugagga byabwe nga birigenze ng'abagagga abalala betuze tulaba basibiddwa mu makomera abali ku mayisha bebasibya amayisima amayisa abali ku misango ejja naggomola naye ng'ebyobugagga byabwe bibasibya. Samuel n'agamba nti lwaki yakkiriza omusango nembuuzaamu nti naye Uganda bakiki kati kyogamba buli yakkiriza omusango aba yaguza leero mwalabye mumwe mwade musinga okuba endulu ku basajja bano bebakwata ebyobufuzi abanno kamugamba baba forces okukkiriza emisango naye nga mukimanya ekituufu. Kakati ekkomera kintu kirala nnyo n'obulamu bw'omuntu kintu kirala nnyo. Omuntu yenna asobola okukkiriza ensonga olw'okwagala okujanguya eve mu ddiiro na lwabiki byayinza okuba nga ayinza okufiirwa ne paniki mu paniki osobola okukoleramu ensobi eyinza okukuleetera obuzibu but all in all katulinde kiddako. But nze kyentegeddeko kyesa okusimbako essira nti Hajjati si ye mwami asoose ono okubanga agwa mu katego kano kitalo nnyo kitalo ddala kubanga abaana akulaga nti ye talina tabu asobola okukuzaalira omwana oba n'okukuzaalira abaana nga kikyayagala okuyisaawo bwe kiba tekirinagukatereera kubanga si yasoose amaka mugalabye ge bagamba ge yajja ku Haji Mutebi. Ekyokubiri simanyi oba mwakyegendereza abatuuze b'oku kitundu Hajjati ono okwawangaalira ne Haji tewali ali ku ludda lw'omukyala kankikuddiremu okusinziira ku comments ez'abantu abalaga nti ba ku kitundu awo ekajjansi muddemu mwegendereze video zonna ezitambula buli lwolaba comment ekugamba nti nze ndi wa ku kitundu oyo Hajjati neighbor wange teri ali ku ludda lwe bonna abasinga bagamba nti Hajjati oyo bamumanyi empisa ze nakikyasobola okukola era buli muntu awolereza Haji era waliwo ne comment eraga nti Hajjati ono yenkola ye gy'abadde ayitiramu okutwala ebintu by'abasajja naddala abo abagagga era waliwo ne Haji gwe boogerako bakitebi wekitebi awo Haji waliwo comment gyendabye wano eno in fact nakagiraba abantu wangi
nga balaga nti naye yali yamutwalako ebintu bye waawo Kitebi Haji sima bikoze bitya wali awo era mbu ye embeera y'okuzaala okuzaalira ng'alina kyakubalako abaana omu babiri ekyo kyangu nnyo era mbu abaana okusinziira ku mawulire ge tufuna nti abaana banjawulo bataata banjawulo. Ndi ku comment section jukira mwabireese ku media kooti y'abantu etule naye etandika okujajinga mwabireese ku media. Nze kugambye mu comment section genda mu video zonna buli wolaba comment ey'omuntu alaga nti wa ku kitundu teri ali ku ludda lwa Hajati. Media twanguye nnyo okujajinga abamu ne tukuba embooko Haji naye gye bujjaawo tugenda kulaba ekintu ekigenda okuleka ffenna nga twewuunya. Nja kwebaza omukyala Minisita Florence Nakiwala Kiyingi bw'ogoberera vidiyo ye bwe yabadde ayintavyuwinga omukyala ono alina kye yasensinze, wallahi alina kye yasensinze. Minisita Florence Nakiwala Kiyingi bwe yabadde ayintavyuwinga omukyala ono amuquestioninga ebibuuzo bye alina kye yasensinze. Kyova olaba ekirungi mukyala naye bw'osoma obulungi face interpretation, questioning interpretation n'embeera yonna ey'ebibuuzo yonna n'entonola, Florence Nakiwala Kiyingi alabika alina kye yasensinze. Kasita ekirungi mukyala bwe yandibadde omwami mwandigambye nti ali ku ludda naye mukyala alina kye yasensinze. Kyabulabe era tukivumirira ne sekuvumirira okukabasanya abaana abatanneetuuka. Era ebyo ebintu gye biri bataata kituufu nga bakabasanya abaana baabwe. Naye mujjukire nti ate ne percentage ey'abasajja be bawaliriza nayo nnyingi, naddala nga waliwo ebigendererwa by'okubatwalako emmaali yaabwe, naddala abasajja bano abafunye kasente. Kubanga abamanyi Haji bakimanyirira nti musajja mugagga ng'ovudde ku propaganda wesimanya asula wa Hajati wolo musajja mbo mugagga. Akane propaganda oyo naye gyali. Sijja kusala gwakola nga siwuliriza gwa kalensi naye katugoberera omusango munaawulira. Otherwise basingo mother bakyala bannazaalako nkiddamu ono yandibaleetera okubanga obulyawo buli muntu ayongera okubeera liikirira si mu bubi. Mulya mmamba abeera omunaavumaganya ekika kyonna, abeera omunaavumaganya ekika kyonna. Ono ye Haji ajja tyalaga Haji adde yakabasanya mwana we gwe yajja naye oba omwana gwatazaala. Ate omwana naye alina byayogera obutambi obuli mu kulinkinga. Anyway, akifuma wetulina ploti zaffe, tulina endala estate gye twasaze Kalaji wano watunatuuka nakifuma Kalaji. Ebikondo by'amasannyalaze birimu estate mwennyini. Amazzi galimu estate mwennyini Kalaji. Ng'oggyeko ne estate senda ze tulina nakifuma Sichon Properties. Ploti ku millions 3 bw'otagula ku ploti z'omulundi guno ng'omanya nti kikulidde, kubanga ziri mu makubo matuufu ate buli kimu kyonna kye weetaaga mu bulamu obwa bulijjo kikuli kumpi. Tunoonyeko aba Sichon Properties. Bannange ebintu by'omukyalo ono we nabuukidde nze mu ggaali, minisita yamubuuzizza ekibuuzo nga kyangu nnyo. Namubuuza tubuulireko maama, ani taata we w'omwana ono? Mukazi naga, minisita onansonyiwa kyenkana alinga eyafa. Allah akbar. N'ateeka waawo embeera nze nayisibwa bubi ne bankuba ebikonde ku lubuto. Ne ŋŋamba what? You wait a little bit. Kyabaddemu ensobi esooka omukyala yalaze nti ye buli wazaabeera gwe bayise obubi. Ekyokubiri ensobi erimu kulaga nti ye bya ntalo.
kodi omwobo oyogeredde ebeera ya lutalo owulidde ekyokusatu ekirimu kulaga nti tuyinza okubeeraawo ng'omwana ono aliko bataata nga basatu nga tasobola kwatula taata we omutuufu gamba nti y'ono kati neŋŋamba omukyalo ono nno ebintu byalibeeramu gundi. Ekyokubiri bannange bwenna aboogera musaasirenga nnyo omusajja ng'alina ebintu bibiri. Anyigirizibwa nnyo omusajja nga alina ssente n'omusajja nga alina erinnya. Oyo mu maka abeera atudde ku mpiso olw'ensonga nti abeera ne kyafiirwa. Abasajja abanyumirwa obufumbo bwabwe basajja nga talina ssente, talina linnya, kali talina kyafiirwa kiri awo. Oyo abeera ne sseewaka era n'awulirwa. N'omusajja nga alina ebintu ebyo bibiri, oyo omusaasiranga nnyo. Kakati n'ensonga endala kyenjagala twebuuze ng'abantu tugambe era tukinoonyeza eddagala tukireme kkomaawo kubanga kiyinza okuddira ate ewalala. Njala twebuuze ti omusajja bw'aba alina ssente ng'ate alina n'abakyala ab'enjawulo, kuba tetumuwakanira Haji, ebyo bisobola okubeerawo, naye twebuuze nti kiki ekiyinza okumuleetera okwagala ate omwana ono w'emyaka 14 alina ssente, alina n'abakyala ab'enjawulo, kati tukinoonyeza eddagala kireme kugwate ku muntu mulala. Ekyo nakyo ekiba kiwedde mutunuulire ensonga y'omukyalo ono. Nze kyammazeemu amaanyi okulikoodinga Sheikh Semmambo. Wa Sheikh Semmambo ye yazze fa bagenda eri abawalimu abo nga tubanoonyaamu okutuyamba. Ne engeri gy'olikoodinga n'omuntu gw'otuukiridde oba akutuukiridde akuyambe kiraga nti waali baamu n'embeera olina embeera gy'opanga olina weogitwala gy'oyagala okugiggusa. Ekyo kirala nnyo. Kamalirize n'ekigamba nti abaana 5 nga basula mu kisenge kyekimu ne wabulako omwana awulira nga taata asooba alina waagenda ku baana 5. Ebintu bino tubikwatemu mpola. Nayo abakyala, omukyala bw'olaba balina sympathy card eyo ey'amaziga, bw'olaba ng'amaziga g'omukyala gayinza okukakasa obulimba bw'ayisaawo, amaziga bwe gayitirira obungi, balina sympathy card eyo eyalema abasajja, omusajja atasobola yegizannyisa. Omusajja ne bw'abeera ku kisenge atya kizibu nnyo okugyayo empeke eyo kaadi eyo agizannyise. Naye abakyala bali kumpi kasita akwata akatambala ne mugamba maama ne minisita nkwebaza. Ebintu bino tubikwate mpola mpola. Musakyalo ono yalibaamu ensonga. Njagala weetegereze abakazi engeri gye bafumbamu oba n'akyusakyusa ekibuuzo kye bamubuuzizza ne yeeseetingira ekibuuzo ye nga ye kyayagala okuddamu. Okitegeera? Bw'obanga tolina bwongo bumala nga tosobola kulowooza outside the box ng'oli mwangu wa kubeera manipulated, ono omukazi tomusobola. Kino kikubuulira. Ono omukazi tomusobola ow'obwongo obunafu n'atalowooza. Mbeegayiridde eno vidiyo mugiyiteko mugende bugenzi. Mbeegayiridde bwegayirizi ng'omanyi nti olina obwongo obunafu. Akira musajja oba mukazi yitawo, sooka weetegereze bulire ekibuuzo kye bagenda omubuuza olabe ne byaddamu. Kyokera ddala njagala kumanya taata w'omwana yaani omutuufu amuzaala. Taata w'omwana omutuufu twayawukana bubi nnyo. Mu nsi mwali? Nze mutwala ng'eyafa ojja kunsonyiwa. Naye nga mwali? Kubanga abaali bammanyi n'emikwano gyange n'abooluganda basobola okujulira kino. Nze bantwala mu ddwaliro ne banzijamu oyo omwana yennyini nga simanyi biri ku nsi. Omusajja yankuba. Olubuto lwa myezi 9 nzaalira ku biso bansala busazi. Dokita yali angambye wabulayo ennaku 4 ngende bansala ensambya. Najja nalina amata gennywa ag'ekikeeto yagasanga ku kameeza ku kitanda nga neesibye akaleesu. Zaali ssaawa 4 akomyewo ewaka. Nanjiira amata ago n'atandika okunkuba ebikonde mu lubuto. Bantwala ensambya nga simanyi kiri ku nsi ne banzijamu omwana. Naye mpise mu binzi zituula. Omanye esimu ye ne gyali? Kubanga ensonga lwaki mbuuzizza ekyo nti nkugambye nti enteekateeka y'oluusi erimu ebintu 10 ate nga by'amaanyi nnyo byonna. Era omuntu atagoberera nnyo ensonga z'abaana mu ggwanga tasobola bitegeera n'atamanyi mateeka. Kati ekisookera ddala kakati olaba
ono omukazi bamubuuzizza taata w'omwana yaani kubana ababiri abasajja ababiri Haji gwali naye ye taata w'omwana oba waliyo taata w'omwana omulala kye yakoze olabye engeri gye yazeemu omukazi oyo nze taata w'omwana ye yakigambye nti amubalanga eyafa okitegedde yamutwalanga eyafa gyali oba taliyo naye ng'ekibuzo kibadde taata w'omwana omutuufu yaani yaganya okugera taata w'omwana omutuufu yaani nakyebaba wabula n'atandika te kubanyumiza engeri gye yayawukanamu ne taata w'omwana kye batamubuuzizza mufuta okuddamu kubanga baali mubuuzizza nti wayawukana otya ne taata w'omwana oyo naye ekibuuzo kirala addamu birala yeesetingira ekibuuzo n'akiddamu on top of that lwaki yeesetingira ekibuuzo ekyo n'akiddamu kino ekibuuzo ky'omubuuzizza nti taata w'omwana yaani kyangu okuddamu okugamba taata w'omwana yono oba si ono naye tekigenda kuleetawo sympathy card togenda kwatibwa kisa kaakati yeesetingira ekibuuzo weyabayi nti agenda kuddamu agambe ate nayawukana ne taata w'omwana nankuba ebikonde nankula bwati ne bwati akaabe kati gwe ove ku kiki obadde omubuuza otandike kulowooza ku kukaaba kwe era kyovula Lusikali Bala ali wali akwatiddwa nnyo ekisa amuweeweetako olwo baba bakumanipulatinze gwe bakujja kumulamwa okitegedde kati omuntu yenna aliyo nga tasobola kukozesa bwongo okutandika kusoma mukazi n'atandika kusoma mbere ebyo tasobola biraba ekyokulaba twalyebuuzizza omusajja yakukwata ng'oli lubuto n'atandika okukuba ebikonde ng'abikuba mu lubuto wali okoze eki kiki ekyali kimukubisa olubuto buli musajja yenna oba buli muntu yenna alina amagezi ategeera tayinza veera n'atandika kukuba mukazi wa lubuto ffenna tukimanyi omukazi w'olubuto abeera delicate omusajja atanywa mwenge yakusanga mbu ng'oli awo otudde n'akuyiira amata n'atandika okukuba ebikonde yava buvi mu bbanga yali mugwi wa ddalu yali akoze eki agezaako saawa zinene okwata ekkubo akweke taata w'omwana oli tayagala abamuleete mu public because kirizo bagaana waliyo bingi n'omusajja oli byamanyi byagenda okwogera public etandika ate kati okujustifying ensonga zineeno bibeere nga biwanvuye kati agezaako okusettinga mbu taata w'omwana oli oba mufunze mutwala ng'omufubi kisagala na kumanya bamubuuza taata w'omwana ali ludda woyina ennamba ye oba kiki talina kyayogera abantu mba temulina bwongo busobera kubeera observant kuwuliriza ne kutunira mbeera ne mugisoma nga mugenda tunuliranga maziga nga mutunulire obweziga bwa crocodile tears bwe mugenda okutwala mulyoke mutandika okusiba abasajja muyine ekyokuyiga kyamaanyi wano abasajja kyamaanyi okukamala obukamazi buno obukodya abakazi babukozesa najja mu public n'angangala ne mukwateko ne mulowooza mbu ye mutuufu enkya ne mukera nga si mutuufu mmwe wabula abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaze enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.